omusajja omuterekanya ate omusajja omukozi ayagala bizinesi ate nga nange ankolera bulungi nnyo bizinesi yange nyulyafuba anjagala nnyo kyova njagala nnyo Hama lwaki nzize wano olwaleero saalize wano Hama mwagala nnyo olw'embeera gy'alimu Hama tukwatagana yajja ewange n'atera vibe nenkola nesobola okukola mu bizinesi yange nange njala muyiremu mubiri olwo olwaleero nze muyira mubiri oba sinzaza sente Hama muwe sente zonna njala muwa sente zonna Hama muwagire kubanga kasitoma wange ate mwagala nnyo nze musajja wa bizinesi ndi musajja wa bbaala ebbaala ku bizinesi yange ku Ntinda Road nange njala kasitoma nina loogi n'ebbaala njala bajje bampagire nange nfune sente ndebaza nnyo bakasitoma bange bonna mwebali nnyo okumpagira baagala nnyo mwebali nnyo okumpagira era njagala sente mujje ewange ewa Mike oba olina sente oba na 15 nja kwongerako onywe kyoyagala enamba yange y'essimu eri 07 04 300 726 oyo mwabita Mike ndebagenda mu paaka obita Mike ewa Mike owali bamaama balina ebbeere ogenda mu Mike ojja mutuukako eseeta Tinda zone neyaza taata nebalinyo bali eddala endongo ne Mungu akkirize so ogenda kukola ekintu kimu gwalina TikTok mufollowingeko likinga ku page ye mufollowinge ku Twitter tofulenga bakabi yero hama boso yakoze kino ekintu okwataganira wamu wiki tukubuzizaako nnyo timu Santana maximum respect abayibi bonna batusedda ala ne Andrew Kisali wali mutabani w'omunene Allah we agenda bitu ate nga tina Santana kugulukumu bebi kugulukumu ala tina Amoni Dre wali mu kizimbe bagenda tukuba Allah kwegamba abaliko bonna okikyo kitegeera ate tekyali kwogera kulala tekyali kulala UBC tuli live ku UBC toyanze TV eggwanga gwakyali awo ebweru ne StarTV 15 omutwalo sawa zino zenyininyini nga teri ku wasting time katubatuuseko omuyimbi mwana muwala olira sigira mulanga onakuba asabula asiwa Maiko mumuwagiranga Chepega Vision banange ngenda kufunira omusajja wakabito neyanziza nnyo tukyalinayo obuyimba kyesebula empozi mwana mulezi enyamba zaaliwa Top Van ibuko babubireko Top Van omwana mulezi yawe engoye ziva Japan America Top Van balina okunyambaza kyakabinyo kali kusawa eno muzikirize mwana mulezi Platon yaliwa ono Platon yakuba ebigoma enyimba zonna zenyimba yakuba ebigoma bino Platon yaliwa Platon kyatugere maaso twagala kubanga tenenero ekintu dice kola muziki tugere maaso nasokizidice Muli mu kirasi abayimbi bangi Lecho na Miro abayimbi ba Uganda bonna balina One Love gye balina ki kyangu ompagireko osasula omutwalo gumu VIP emitwalo 2 tebo ya 2 ewa wali wambuziza nti ewa bayitawo Hub Nova Lounge ekireka emabega wa Victoria wotuuka ku Shero okwata kwolwo olugendo okulama ng'otambulako ebigere nga 15 ne wotambula butambuzi gojja kulaba awali ensassange kuba kumpi naki olw'omukaaga luno mwana bakyali bange balinze. Are you ready for Yellow Hammer? Kamala basomera akanamba ofune tiketi nze nveyo Yellow Hammer akikube naki Loni abamanyire Loni oba Yellow Hammer mwennyini ajja kubasobola okuwa tiketi yange naye kansoma akanamba ka WhatsApp kyali wange nga bw'owulira ojagala enkya yinza n'okusalirako olwasa wogigula ng'olunaku terunakola ki bali wagambye ensaleko 2 nakyo kisoboka kale enamba eri 070 32 84 emyenda 3 njiddamu mu luzungu 070 32 84 999 kansekeyo mu Luchina tugisome mu Luchina
njajisoma kolo mu Luchina muli bakabi nnyo babbuladi bagala nnyo bwe bali tuwagira awasengawe bwakugambolabe nekibuli abaana mulina musanvu abatano bange olinako babiri mbigapanasire bawuseka ndi wa mukyalawo zabeerawo ng'ogenze mu safaari omukome ng'akakodyo k'okwewala ng'ateekako neggeeti ate agisawalako si ku main road wa anti kati ye amanya amateeka agakwatagana ku kanso ejja mukuba fayini tezimba mu kkubo teba kanso ebaki ayagala nga bw'oba ogenda ewo weetolola lugendo bwe wataba nsonga nnene tokyama omugagga mu ngeri y'emu akola atya tayagala bantu atya ekikomera kyazimba singa yali ayagala abantu yandiradde nga kimpimpi naye akiwanguya anti waliyo bana bakulira mu kyalo nga bawalampa fene abatayagala bawalampeyo buba bujega ateekawo n'akatebe yenyini neyepimako nga laba ne bwajeyo takituuka takomaoko ati akola atya asaako sengenge waggulu takomaoko akola atya aleta sengenge ono amasanyalaze yetolola takomaoko akola atya ateekako kamera ulire oyo wala tukyali ateekako amasanyalaze agetoloza sengenge oyo kiro takomaoko akola atya munda alunda embwa takomaoko tugende maaso obukyayi bw'omugagga akola atya ateekamu abakozi 3 ani nani munju ateekayo omukuumi nga tamanyi nti mukuumi awusigaalo kyakugala atyo oyo awusigaalo obukuumi bwe bukoma ku bintu 3 akola kinaki tunyonyole obukuumi busooka ku baana ye bazaala kubaana aza yakola atya ekyo kyeyongeramu bweyongezi ku bukuumi omwana takaaba ng'akola atya era ng'eyabba eza covid nga n'eminamo mugibanja oyagala oli kuvuma buvume bannange mutunule ŋambye beeranga zirenga esobola okuba esene za covid nze ŋambye nti beeranga kale sirya ddala abali ku lwasaidi yawo akati twongera okwaniza media houses of course all the media houses present here are welcome tulina UBC TV ateekeriwamu ne StarTv bwe tuba tunyumya nga tuli babiri yesebo ompayo time nange nenjoga n'ebigambo obimalawo kati tandika kale gwo mpanze njoga owaye otyo owaye nze genda maaso tunyumye nawe jangu twogere okutumireko abakyala otyo ng'aleese bbaawe wa out naye nga buli kifa gyanywa amugamba ogwo omutwalo gwa rent nedda abo sibatumira nze neebaza abagagga nga ajja mu bbaala nga yazze kunywa ngaaliwa nga bwe siraba nze ndi mutaala eri abantu sibalaba ndigoyetako olugambo kati nga njogererawo ndino ajati lumpuse ali wano ajati ku lusuumu nga ngenda njogererawo nti nno soka otumire ku bagagga bakuze tebo sijja ate nanywedde nga abagagga bakuze tebo ndi wano era oyagala juisi wabo banywe ndi wano ndasana kuliko wayini gwenywa omugirasi lwatondeko bungi gundi muleetewa bagagga kwagalana eki bagagga kwagalana teri mugagga ayagala munne baabo bali mu maaso sembera mu ttaala tv ekulabe nga nkulumiza tereza n'enkofiira omanyi nga kati tv zino ennene eziriwo zino zi UBC zi Star bw'oba nga togikolerangako tomanya bukwakulizo naye kekano wammanga baagala nnyo okulaba agiriko mise abe simumanyi nze ndaba tv akati yesebo teri mugagga ayagala munne okakasa omugagga tayagala muntu yadde mwavu yadde mugagga beera ng'omugagga atayagala munne mbuuza nti olutuuka bw'amala okuzimba enju ye ng'akola atya ng'agisibako ekikomera abeera tayagala mbuzi tweyanziza just juice mulungi nnyo nga bonna abasinga mumunyweddeko leero walayisi nnyo era mbanenyaga musigale nga mumugula mu supamaketi zonna eziri mu Uganda yayingidde
Just Juice Del Monte product. Tumukolera wa? Tusangibwa Bugolobi, Industrial area, 5th Street, opposite Fresh Diary. I think I'm managing Fresh Diary where kuma Divan Warehouse. Wetu parking ila Just Juice ono. Wow. Tuyanziza nnyo Juice kalungi ze kampomedde. MC ne yanziza era abasinga bonna bakatesezeko bagambi kalungi. Wow. Naye bannange mwe bale kujja ku Royal Hammer. Bannange mwe bale kunywa Just Juice. Mwe bale nnyo mwe bale kutuwagira. Akanamba ako kakulu nnyo. Akanamba k'essimu. Wow. Akanamba ngenda kasokemba wakange naye nga nnaka waka company batuyita ba Equator Logistics. Efa bakola Just Juice. Naye namba yange eri 075 1 31 30 26 075 1 31 30 26 Luganda 075 asatu asatu mwemu abiri mukaaga si kyekyo obugala buli